we can't rest, we cannot be in our homes. Nga kabaka wa Buganda atunulanga bwe kye yatunudde. This is too bad. Yes, that is too bad. Tutandike. Eno show kasitana ddala tuzaawo Brad Wisdom. Brandi. Bategeera nagamba the only person alina okuyingira mu musango gwo Segigundi Segona bulldozer ya NUP kakati wano ekiriwo right now what kati wetwogerera ekiriwo kakati ye agenze mu hearing after hearing atekewo better application kati yes tebamanyi procedure experience matters kati better application wagiteekayo omulamuzi asobola okugamba kanjiwuliremu enkya ngenda baddamu ne wagiddamu kati okugiddamu muba mulina okukola abagita batya omanyi asobola okugamba Segenya ajja kudda after 2 weeks naye mulina kye mukola kyerabidde okuyita omusibe before the date ya judge gyagambye kakati ekyo ye Segona akimanyi ate teri omulamuzi watuula bw'ati waliwo balooya baatunuuliza n'ati amaaso kati Elias Lukwago sajja watwali tugenda mugendamu naye tugenda anti kakati kyekyo mulekerawo okulya mukira kiki kino pirao ku mikolo gino gye mugenzeeko tugenda gendayo mu nsonga za kabaka n'otusoke tujjewo bino kakati ekiriwo Segona mwebaza yawulira okukaaba kwaffe teriyo buloga yakyogerako Segona okuyingiramu newe yawulira aguyingidde everything is going to be kati awo ne wayongezayo 2 weeks ate ekirungi buli wayongezayo 2 weeks kikolera ffe abawagizi ba Segona I mean Segirinya anti kakati wuliriza ekisooka Segirinya mutegeere tebamuvunaana bya papula ekiriwo nti inciting violence Segona eyegwa ajja kulyanga kawunga kubanga kyebayita inciting violence bali abavunaana mulina okuleeta ebiraga how mupimirawo nti ono kyeyakoze ki inciting violence Segona abo abalidde naye bayireyo nga tukyali okwo abantu mwenna abali ku Pimbas oba nayini Pimbas simanyi secondary school gye nalaba ogenze toddamu na kuzungirayo I've never seen a stupid administration ngeri essomero bavuddeyo ne baleeta ekiwandiiko nti Segirinya tasomera nko wano stupid mwali mulabye entale hayinga ekiwandiiko ekigamba President Museveni yasomera wano kati ng'omanya ebintu bya Segirinya Sakozi n'agamba birimu omukono omulala tebaagala Segirinya kuyingira parliament n'oba gwe President Museveni oba gwe anti bwe busiru bwa Pimbas eriyo kakasomero kalyose ne kabeereeyo mu Nanka ne mu Baavu tosobola kuŋŋamba tuli eno tuli ku bintu birala tuli ku byakabaka Pimbas sebo yavuddeyo neeleeta ekiwandiiko Segirinya tetumumanyi ani ekibasabye mutusirwale ani ekibasabye we don't want to know waaba yasomerawo n'atatuulirawo we don't want to know osegedde nze nagamba Sakozi nze nja kugwa ne Segirinya wange tolina by'oŋŋamba nze nsobola osomera ku ssomero ne sitatuulirawo bibuuzo if you don't know me lie low like an envelope let me tell you ntale kati kale nkunnyingi yasituka n'agenda collector commission ng'ayagala mpapula za mukulembeze wali osirabyeko ntale secondary school esobola okujja neeleeta ekiwandiiko how can you reach to the extent temuwaddeyo ekiwandiiko Musengerinya nasoberangako wano mubeereyo mu Pimbas zammwe n'akasomero kajja kugwa nagamba twali wano Faluku nenkugamba ng'onsekerera nagamba nti Bob Wine takyayogera bigambo bya nsibatu yakola statement mwagitegeera ng'ali conference ya NUP yagamba ekigambo yagamba twafunye n'emmotoka oba yakyogera somehow ng'eri kiringa jokingire nti ne Mary anti mwagirabye ng'alinga agezaako okutegeeza nti emmotoka agidde kuki ku Mary let me tell you emmotoka eyo golooza ayitawa eyo gy'olaba yava Kenya bino by'owulira bagamba nti no Bob Wine is being sponsored by international forces teriyo government ya Africa etali sponsored by international forces wabula baba batya oba bawulira by'okulanga waliyo opposition leader akwatagana nabo kati emmotoka ya Bob Wine nagamba wano is not a normal car emmotoka ya Bob Wine waliwo ebintu kyebayita Amud ne Amadi eriki Amudi kiri ARME Amudi ne Amadi amukitegedde Amudi kwe kugamba nti emmotoka eyo erina ebyokulwanyisa otegedde nti emmotoka eyo oluggi lusobola okweggulayo ti ne wavaayo emmundu otegedde okuba Amadi ye emmotoka eri plate proof newe ba plate proof katugeze omanyi plate proof alimu levels waliwo eringa wogikuba nuclear esigala etambula kati emmotoka ya the beast ya president wa America n'ogikuba nuclear oba rocket egiramu katono bweti neterera ate mulina technology egikebera esobola okubanga n'ogikuba rocket ya Bob Wine esigala edduka
kubanga wajabye ka video bagudde bati boot walabye nga nendabiramu yenyi batidde n'okutya bunaku Bobi Wine tatulaga nga abikudde bwate emmotoka ye bwe yagibikudde proof ali awo yekka yabatiisizza ekiriwo abo abasajja baali bakimanyi ti emmotoka eri Ahmad emmotoka ya Bobi Wine ya proof nga bakimanyi. The thing came nti kyakola backfire nga amaze gikiryalinga ti authority abafuga wano bakitya amama mbabaza ayina emmotoka eri baali bagana gikima n'agaana nabagana temunsiri walyako. Yes, si Bobi Wine party bagala okuteeka opposition leader, serious opposition leader nga Bobi Wine mbudira kikanga yeraliikirira atambula yeraliikirira nga wola bakati wisdom nti nyina okutambula n'aba security nga nzija wano my life is expensive. Kakati tebagala opposition leader ali serious nga Bobi Wine kubanga one nga ali protected to that level. Bagala okukuba akasale kakutubuka kwateka kyamutuuseeko. Ekyokubiri nkiddamu Sakozi nga tuli wano. Bobi Wine muganda wange mpuliriza emmotoka eyo bagijja mu UR kwa basoka namukola akakodyo bamuga girete ku Friday nga bakimanyi Saturday Sunday tebikola kati omanya abantu abayingira mu warehouse awo ekyo mukiso mulungi. Bobi Wine yali mugezi n'agamba baloya be mujje n'ebisumuluzo kubanga nga yakimanyi tebajja jigula ne watyanga wansi bataddeyo something kubanga ebintu ebikuba ennaku zino nti nsobola okuba n'essaawa eno nga kamera oba bomu sobola okuba n'akapeesa nga nkateeka wansi w'ekamera ne kafuuka something kati ekyo magezi Bobi Wine kyeyakola kwe kugamba baloya be bakomewo naki n'ebisumuzo. Now two things kikye tuyigamu. Bobi Wine is not a joking subject. Faruku nakugamba kankiddemu n'abatulaba n'aba movement bannange omanyi Bobi Wine Sakozi nze bankozeeko profile wisdom oyo si WNRM. Let me tell you clearly nze sijja kuba WNRM ali ekidomola oba ekidodi mpagira President 7 that is tojja kunkaka nakungamba ki. Yes, when it comes to President 7 you tell me nothing. Naye ebyo ebyokungamba ebyenaremu niyo ebyo tongamba why abantu bekwekamu NRM ne bakola kafankunaali mbulwa kuba NRM yanjawulo ne President 7. Actually President 7 asobola okukerenca n'abawa people power n'abawa people power naddamu neyesimbawo n'awangula. Who tells you NRM usigalayo n'obubbi kuba yafuuka liability mu 7 mumujje mu kavuyo kammwe. Otegedde ekintu ekyo kati kyembadde njagala kugamba nti bali mu kukolako report wisdom ndi muwagiza President 7 atali kidoli oba kidomula kwa ne President ne wakera n'akola ensobi njogerako. Otegedde ekintu ekyo simple as that. Sikisobola kuwolereza bubbi bwe NRM naki kati kambagambe kino tuyiga mu bintu bibiri emmotoka ya Bobi Wine. Bobi Wine yajja tagenda kuddayo alinga sirimu. Ekyokubiri Bobi Wine is so determined okuba omukulembeze w'eggwanga lino. Faruku nagamba kankidde Bobi Wine waatali tufugako mutabani wajja tufuga. Naye tegedde ekyo nkitegedde Bobi Wine waatali tufugako omwana wajja tufuga. Why? Laba engeri gy'amukuzizza. Bobi Wine ayimirira bw'ati kankubule teri mwana muto ng'oyo mwana asobola kuyimirira mu bintu ebyo bya serious. Omulaba enjogero yo mwana gwe yatuma Kampala omulaba ne ye Solomon omulaba ne presentation ye ayambala amakooti siga fitting omuntu anaba omukulembeze ebyo oyo mwana omuto so singa baana baffe bano omulaba tasobola kuyimirira n'abeera awo mbu taata wange ayogera aba yekyanga oyo Bobi Wine watalifuga ggwanga lino omwana wajja ate nga tumuwadde akalutukkiriza kakaki oba olaba emmotoka yeeyo gye yaleeta yagireeta ali serious and is serious to lead this nation. The question is, will he be able to change it? Yes. Teriyo muntu ali myaka gya Bobi Wine ne waba muhooza aba bantu balaba abali myaka egyo abali ekitawanya President 7 be bantu byakula nabo bannamukaddawe bamufuga kakuddeyo ne kasitoleta aba bavubuka omuvubuka yenna agenda okukwata ku ggwanga lino agenda dikyusa. Agenda dikyusa wawulidde byayaka njagala tuveeyo katono nnyo wawulidde yakantine wawulidde nti mumeme yali etubba. Twamala November December ne tuyingira January nga unit z'ogula bakubba gomanyi bantu meka bali masanyazo manyi sente meka ze babbaawo batubba twakizudde na luvannyuma kakati enzibe eyo tebalina go bakutte nogu omanyi mumeme kyeyagambye anti era yetwala umeme yagambye nti atugenda baddisa uniti zammwe empolampola nti wali emyezi egyo gyonna babadde bakubba uniti nga 10 bagenda zikuddiza ng'ozzeemu ogula
eggwanga kiri omanyi omuntu n'akubba gw'omanyi okubba ba million ne baba abantu bali million 4 abali kusimanyi ku meme ng'obabba buli omu omubba siringi n'oluba 10,000 sente mmeka tebalina gwe bakutte n'ogwo eryo eggwanga lye bolongoto simu bolongoto kyenkugambye teriiyo muvubuka ali myaka egyo bali determined to change Faruku naye bakwasa eggwanga lino likyusa teriiyo munyarwanda teriiyo munyankole azaaliddwa mu Buganda atalina kika muri baki bamamba muri abalabante bawulira munte ne President Museveni yeddira nti ye Katongole baba mu Nkima mu mamba awo katono munte President Museveni bamukolako emikolo ye Katongole okay osegera katono nnyo njagala omanyi eno show yazenga emergency tubanyivu nene kino kankigambe ku bantu bakitegeera obubbi obuli wano bwewuunyisa Bobi Wine yawaaba omusango mu kooti Sakozi omusango ne bakita it never kicked off because bamala weeks 2 nga zigenda musa omanyi ebyo bisooka preliminaries okwetegeka Bobi Wine n'agujjayo naye mu that short time judiciary ya spending a 1.2 billion kuchi nanyumyanga nawe kuchi ku bintu ebyo ku ntebe kyebaita furniture ku mizindalo buli obuzindalo bufa ne ku tent okumanya abasajja bano batusiriwaliddeko n'okutubba nze nange nsobola okuba nengenda mu photogenics nembagamba tent eyo jimpo omwezi gumu sente mmeka kubanga kati photogenics weteekawo tent ngeyo eba tegenda jijjawo tubala nti tent eyo okubanga etteeka ligamba nkuwaabira within how many days kale tubala 60 days je myezi 2 okupangisa photogenics sente meka eyo tent zesobola okutwala ekinene nnyo ekinene nnyo million 9 nga bababbye naye kyekinene balina obuzindaalo ne bojja wali ebwayise kamikisa jukira baali tebakuba music kamikisa ne butop jukira teboogera nnyo nti oleese beam bass just kamikisa ne butop tebateekawo zi beam bass awo ekirala wulira kataka ne furniture kamalize no kyekugambye siba mu bubbimbu byenale nagulabye bulungi nnyo nenkaaba amaziga mbadde ndudde okukaaba amaziga nga ntunulidde bwenti tv natunudde bwenti neŋŋamba either baagadde omanyi kankubuulire waliwo ebintu bibiri kantandike bwenti actually nsaasira nnyo abaana ba Buganda ne Buganda as a nation kyabadde kya buswavu oba kyakwennyamira kyetwalabye kitya buli muntu yenna wa Buganda omanyi otwogera ku Buganda tutwogera ku Baganda bokka twali mu debate Kasujja n'abuuza ono wa BBC n'abuuza Bedi Bwanika nti Bedi Bwanika kirabika oli musosoze lwaki ogamba abantu ba Buganda nti balonze nnyo abantu bava mu region and this time balonde omuntu ava wano mu Buganda Bedi Bwanika n'amugamba mbwe kitegeeza oli musosoze oyagala Baganda bokka okulonda Bedi Bwanika n'amugamba Kasujja unfortunately bambi kirabika oludde nnyo UK ani yali agambye nti Buganda we ngamba ku Buganda ntegeeza Abaganda Buganda yali gwanga before Uganda before the North Buganda was a nation chobola nsekerera nnyo abagamba nti Buganda okay officially soro kwati yafuna independence nge ya Uganda officially because bita but a little bit banaganyiriza era temuli kijjawo nti Buganda has never been a nation actually bwetugenda mu kavuyo kana ak'okubba Buganda n'okubuzaabuza Buganda bye mukola abaana ba Buganda we ngamba abaana ba Buganda ngamba abantu abazaalidde mu Buganda I'm not meaning Baganda people bino bye mukolaakola abaana ba Buganda mwabavayo mambuka mu west east Buganda ejjatuuka yetemeko nga olaba Southern Sudan Buganda ejjatuuka akavuyo kana kemukola mubbye wano mubba amasanyalaze buli kimu kwegamba kubanga kakule omusolo ogulabirira Uganda gwonna 90% kuva mu central gwembuulira kiki bajja mu east ebikajjo kiki bajja mu east bikajjo ezo company zolaba ezakakira buli waba filing returns baba mu losses do you know the last 10 years kakira simanyi bikoze bita buli wabaleeta ebitabo okubajjako omusolo bakulaga nti bakoze loss tebasasula musolo ekintu kyokka government ya Uganda kyefuna okuva mu eastern ye Nairobi Breweries oba ebyo Nairobi Breweries ne UBL ye UBL yes era President Museveni yagala singa nayina company nga zino ez'omwenge ezo neza sigala kyetufuna kyokka okuva ku Nairobi ate nga eyo Nairobi Breweries esobola okudda e Masaka gye bujjanga akavuyo kali kati akokwata abaana ba Buganda
akokutta abantu Okay. Buganda Faluko oli ngamba ejja kwekutula ku Uganda kubanga no one knew nti Southern Sudan tesola abantu bali bamanyi Southern Sudan tesola kwekutula ku Sudan eyamambuka. Why? Southern Sudan bali primitive tebalina mundu nga Sudan yomambuka buli kimwe kiina wetwogera kati mawanga aga njagala okulabula abantu abatwala Buganda kaguddeyo nkiddamu enjogera ku Buganda sigamba Baganda bokka kwa kabaka wa Buganda ye kabaka ye Uganda akulembera abantu nga takulembera Baganda bokka. Gende tolo mbulira ye tolo omuntu ali mu lukiiko lwabwe nga bawera ababiri oba omu nga Muganda kale oba nga mukyoli. Gende Busoga mpayo omu nga si Musoga. Genda nkole ataye bubafu abo bafu okuva ku byalo n'okwambuka Sakozi nagamba nja kutwaleka waffe neiba tosobola kuba ngani yaguza abo ate bafu mu busosoze. Tugendewa genda mambuka ebyo byagamba simanyi babayita batya be mambuka ombuulire mu lukiiko lwabo olutwala ennono oba balinayo omuntu atali mukyoli. Buganda yokka yeyina abakyoli mu lukiiko lwabo. It's a standard. Yeyina abalugwala yeyina abasoga mu lukiiko. Twogere ku mukolo. Now ekyo nga nkimaze. Having said that ntwala okwetonda ku kye twalabye. Ekisooka kantandike bwe nti sikkiriziganya n'abantu bagamba nti Katikiiro akweka kabaka. Bw'ogamba nti Katikiiro abadde akweka kabaka kwe kati kankubulire nga nze saava. Teriiyo gwe ani amukweka gwe kati nzijja kankubulire ekintu kimu. Jjajja wange nalaba jjajja wange siraba nko jjajja wange bukyambaawo ng'akyuka bw'ati oba bw'ati akyukaho oluseru simulabangako ng'akoze bw'ati ensinga akyuka bw'ati bulamba. Otegere kye ngamba Mayiga talina capacity esobola kugamba kabaka wa Buganda titova mu nnyumba. Mayiga talina na capacity esobola kuddira kubanga kabaka wa Buganda yeetoolodde n'abagereka abalangira abo abali awo abambo n'abasirikale. Talina capacity. Mayiga alina yes shortcomings ze nebino ebyokugamba okweka kabaka sikikkiriziganya nakyo. Talina capacity. Mayiga ya okujjako ng'oŋŋamba nti Mayiga akolera gavumenti ya Uganda nti abajaasi bali abali kabaka yabakontrolinga. Naye bye tunenya Mayiga ekyokukweka kabaka tikiriimu. Biki bye tunenya? Kyetusobola okunenya Mayiga nga Katikkiro gwe njagala ennyo expenditure yayambuka. Kuki? Expenditure ye nnene. Naye ate expenditure ye okubeerawo okwe nti yes nalabako Dani Muliika ng'ayogera yagamba okusimba Masengere ekizimbe ekirimu BBS ye Masengere nti bo baali bakibalidde biliyoni oba zaali 8. Mayiga we yajja yazizimbira biliyoni esukka mu 2. Okusegeera naye kakati nakyo ng'okinenyeza Katikkiro Mayiga olina okumanya nti ebiro byo Dani Muliika byali biki. Ekyokubiri Dani Muliika toli inginiya osobola okuba nga wabala bubi nga wabala mu biseera bya bwavu. Ekyokusatu kye njagala tutegeere nze omuntu akola ekintu n'akimala kubanga jjukira ssente Mayiga z'akozesa banneetukkiriza abadde azisonda busonzi. It involves expenses. Munenya ku 10 munenyako 20%. Why? Gwosobola okuba nga oli mu America oba Bulaaya. Sakozi njagala nkuwe omulimu ondeetere essubi erigenda kota ku masira ago ndabe gy'ogenda ojjija. Ambo unawulira mu kampani ezaali zigira broka zaaliwo kampani ezisobola oleeta emmuli byonna byaliwo. Tebakulya ssente. Emmuli zaaliwo emmuli kika. Actually waliwo ekika ekirina okuleeta emmuli. Kyetaaga ssente. No si ssente kika bino bya nnono ekirwisiza masiro. Njagala tunenye Mayiga nga tumunenya ebituufu. Kati ebitali bituufu bye bino. Biriwa? Ekisooka amasiro ogazimba kyangu era baateekawo ebyuma ekyo kyaggwa. Wabula emmuli waliwo ekika ekirina oleeta emmuli. Si byagamba nti katufune kampuni ya Isima etuleetere emmuli. Ekyokubiri ate kisinga obuzibu n'owoofuna muntu amanyi kuzinga muddo ogwo waggulu. Wallahi waliwo ekika nkyerabidde bajja kikijjukiza wano ekirina ozinga ogwo okusereka amasiro. Kati Uganda bakola ate oba papya bannono ate n'abasobola okuba nga bwe bafunira ebbanga lye bamala wanti expense birina obbagulira ku nnyama n'obbattirente. Wabula Mayiga kyenenya kingdom ya Buganda wamu ne Mayiga tebalina PR. Public relation tebamanyi kukola mawuli tebamanyi how to engage the public. Olaba omulangira wa Bungereza yafudde
ne every minute they update you either on BBC baina ne Twitter ya bambi nga busimanyi nebikoze bita you keep on following obwakabaka bwa Buganda Peter Mayiga Katikiiro wange kyendabanga asereddemu kwe kubanga ekikwategana ne public relation kimulemye yenga yakyekolera woba ye Mayiga to updatinga every week mbera ku CBS ono Dr. Kwefulukuna natulaga program ya Katikiiro nga ye wabula obwakabaka bwa Buganda. What is happening? We don't know. Two, tosola kungamba nti kabaka wa Buganda alwadde ebbanga eryo lyonna nga Peter Mayiga Katikiiro kabaka we wabweru nga toyina pyale sola ku updatinga Baganda. Okujjako nga waliwo naawe ekintu kyozibiikiridde faluko ositegeera tosobola kungamba nti gwe Peter Mayiga otugenze kubanga gwe Katikiiro kabaka we wabweru n'olaba kabaka mweyo state n'otogamba bannange kino kitususeeko. What can I do? Let me update the people. At least take your tweet egamba bannange twetaaga abasabira kabaka ali mu state kale bakunenye kwekyo. But how can you be there as a Katikiiro all this time not letira kabaka ng'atunulanga omuntu agenda okufencha ne mukwata abakeeki ku mukono ne mukwata keeki yakoze keeki n'akola keeki y'abafu keeki teriko na madaala ani yagikoze yoyo singa bagenze wasuwena ati sinabakolera keeki tosobola kuŋŋamba mu Buganda mwonna mwabuze akola keeki oli n'akola keeki ng'eringa actually teringa keesi ati kyekugamba nkulaga kakati Peter Mayiga we yaseeredde saagala munenye naye kino nkimunenyeza nnyo. You cannot tell me kabaka wa Buganda kabaka wa Buganda omuyise minister wa nankani wasino government enzibi kabaka wa Buganda Mayiga we are talking about kabaka wa Buganda. Let me tell you abantu batamanyi the only reason President Museveni wafugidde eggwanga lino he learned how to bend and his limit when it comes to the kingdom of Uganda. Bana katabamanga manatubajja chikiriza. You will never be a president here for that. President Museveni would have failed to be here as a president for that long. Ngatamanyi ngeri how to handle the kingdom of Uganda oba abantu bamusente. Chobola ne watuletea drone nezituwamba when it comes to that kingdom agenda ampola vako bino kabaka abyogeddera otubuze emyaka 3 mu mmeka luli lwaki tobyogera tala president kabaka ebyo abyogerera yakatukala kata 3 mu mmeka akuse kati luli yatasola kola ki kubyogera luli yakuba esimu okumala emyaka emeka. That is that kingdom otegedde spiritually and physically. Spiritually oyo kingdom yereta katonda wano yereta obusiramu obulokole bukatuliki oprotestant newayo nettaka bali abalala basigala mu busamize ekyo kitegedde kyenenya Mayiga tosobola kuŋŋamba Katikiiro gwe kabaka we wabweru kabaka wa Buganda atuuka atya mu dati kye tuyita vegetarian state. Kabaka wa Buganda n'atuuka okukuba emimiro bannange kino sikiraba kabaka wa Buganda n'akuba emimiro nalabye ka video n'enkaba amazika emimiro negikuba oyo muyise waawa omuyise kabaka wa Sudan omuyise wa Burundi omuyise wa Congo twagala ku kabaka wa Buganda n'ekigambo bakiga yagano kiza mu luzungu abaaliwo kubanga wogamba kabaka kizito okusinga king wogamba king everyone can become a king not king simanyi king of Popukoko simanyi king of King Michael ebyo king naye kabaka king asofa abo bonna ba king tuli ku kabaka Peter Mayiga yatukoze disservice awo kyemunenya kubanga omuntu yangambye ti omulangira Singwa yabadde yakafa baati bitwale tukola anti kati kankubulira ekintu kimu ekyokubiri balabika ate by the way kati nzija ku point 2 osobola okusanga nga kabaka wa Buganda yavuddeyo najja mu bantu nga kikanyiziddwako in the other incident nga waba Katikiiro yakireeta okutuukaawo nga tatunyega ekyo kimunenyeza wabula basobola okuba nga bakabaka bwa Buganda n'abalangira abo n'abambejja baina cheba lwaki bamulese nga afanana watu mulaga Buganda yes anti kati basobola okubanga bala katika nkuwe example kabaka wa Buganda yagenda okukima ku internal affairs okukima passport kale ne waba muyi nga atambula ne bamukwata mu ngalo during covid na yingira ne bamukuba ebifaananyi tuddamu mulaba nga yeruse
tuddamu mulaba ng'afuuse ali vegetarian state. Tosobola kuŋŋamba okuggyako nga waliwo ejjoogo kabaka wa Buganda nti tosobola kusituka n'ositula n'akuuma kammwe ne mugenda ali ne mukuba ekifaananyi ng'ali we mu ebbanda ne mulema mutambuza kujjaawo wate nga waliwo yamukwata mu ngalo obubi. Ebyo ebibuuzo abantu bagenda byogera kuba babyogera. Tosobola kugamba nti kabaka wa Buganda tetwogera ku bya president. Today you are president, tomorrow you are not. Actually, no wewana nti otubuze nnyo abaana bo basobola okuba emmomboze. Osobola okuba president nga weewaana n'okeera ng'abaana bo mmomboze, abaana ba Muteesa tebali ba mmomboze. Otegedde katompaanira bya president nti olaba president ajja pu. Tudde ku kya kabaka. Now, kabaka wa Buganda oŋŋamba otya yajja bw'ati mbw'ofuna passport. Mu biseera bya COVID najja ne bamwaniriza ne bamukwata mu ngalo ng'ali nnomo. Tuddamu mulaba ng'ayeruse alinga bad black. Hosina bad black mukyala wa alinga Shira Matovu. Olaba olweruye lwa Shira Matovu ng'alinga Shira Matovu kala alinga gundi envelope za brown bwe yali afaanana. Now the question is wabulayo omuwala oba abantu abasituka okugenda ebbando mukubirayo ebifaananyi kwakati ebyo tubitunuulira. What went wrong wowe byatandika okusajjukira. Bw'oŋŋamba nti yali agala passport genda Nairobi ebiseera byonna passport yali agifuna atya? Yali agifuna atya? Muleme kuŋŋamba nti kabaka wa Buganda temusobola mujja ku ka passport photo ne mukateeka mu mashini gammwe buli kyali kyetaaga kujjawo kyobola kati bakola damage control. Nalabye n'owa Busoga mbwazze mu passport oli owa Busoga avaako taba kingi avaako w'ofugayo emyaka 5 ng'ovaako ng'odde wala alinga nga gundi wero si wanu ovaako leero enkya omulala najja. That is not kabaka wa Buganda. Now let me tell you, President Museveni bw'oba olina kye wali okoledde Buganda, bw'oba olina ekintu kye wali okoledde Buganda, ebyo byonna bireke. Kolerayo ekintu eki Buganda. Twala kabaka wa Buganda e Germany, twala kabaka wa Buganda e Isirairi, ezo ensi bbiri nzeesiga mu kujjanjaba. Kyonna ekiruma kye batugamba ekiruma kwana nebuba butwa n'ebiba byenda. Gwe ŋŋambe olaba ne siriimu aluma abantu ennaku zino omutasobola kufaanana bwati. Sakozi tulina buli famire wane eyalwala siriimu newaba siriimu teri muntu asobola kufaanana bwati nakuba emmiro bwati ku mulembe guno kabaka bw'omanyi bantu bameka bali mu gavumenti awo teyabadde kankiddemu. Buli famire wane Uganda erina erwaziza ku muntu wa siriimu tuzize ku bantu ba siriimu naye nga tebafaanana state president yagiddemu. Ne Fire Bongo ne siriimu eyaluma Fire Bongo retire. State ku this generation tasobola singa Fire Bongo retire yali ku mulembe guno tasobola kufaanana kabaka nga we yabadde. Nkuwa abasiriimu abaliwo Luramira Lulanga yavayo n'agamba mulwadde genda olabe muzeeyo Luramira Lulanga simanyi Luramira Lulanga genda omukwata yali ewe FDC njagala omukwata omuteeke wali oteeke ne wali kabaka wa Buganda. Kyogaa kabaka wa Buganda ye munaku ennyo. That one omuntu yenna alina okukola ekintu tetugenda kumusonyiwa. Kyekugaye Katikiiro sisobola kusonyiwa muntu. Okay, bwe ziba ssente Katikiiro yandivudde n'atugamba bannange nze ŋŋanze Katikiiro munyambe tusonde ssente zitwala kabaka e Germany. Golowooza kinjogera ensi bbiri Germany ne Isirairi. Isirairi balina kye balemwa. Olowooza abayiba wano bagenda Germany ne Isirairi tebagenda America bakolayo ki? India waliyo bannayuganda oyagala babajjeko kozi babafumita agayiso paka mu Boni Maalo. Germany, Isirairi. So Abaganda beetegefu okusonda wabula nga tebannasonda. Kamererwa President Museveni nakusabako ekintu nti Bob Wine muwa abakuumi. Kubanga one Bob Wine okugwali ku ttaka wallahi enensi yayitesobola kubanga weeri. Kubuulira amazima muve mu bino nalaba obusajja obunyoomanyoma. Bob Wine is not Bob Wine anymore. President Museveni nkwegayiridde ŋŋanzi kwata kabaka wa Buganda omuwe ennyonyi yo emutwale e Germany oba Isirairi olaba ennyonyi yo batugamba ogiwa baani ne baani. Nawulira nako bavunana nako gundi president wa Print bamutwalira mweyo n'avayo n'ajeegana ng'awonye naye ng'amaze kuwona. President Museveni nkwegayirira ŋŋanzi waayo ennyonyi yo etwale kabaka wa Buganda e Germany oba mu Isirairi. Otherwise tolina ky'olitugamba.
toyina kyoli tugamba omusajja oyo ng'aseredde naddala ku mulembe guno naddala ng'abantu banyiivu ngaddala abantu bakaawo kubanga bannayuganda beekyaye tebamanyi kiddako ekibadde ng'ekibawa essanyu Uganda Craze mwagitadde mu mago gakuba bukubi buli yali striker kubanga WNRM teri amukwatako anti nkugamba ebintu ebibadde bisanyusa bannayuganda bonna nti gubadde mupiira na Kabaka wa Buganda buli walabiseeko essanyu omupiira nagwo gufudde gugenze gukiridde kakati Kabaka wa Buganda olaba alabika mu bakyoli mu bantu b'engulu n'agenda mu Western Kabaka wa Buganda ajja mu Western yatuuka obakiro nga bamulinze kuva ku makya buli walabika bw'ati Uganda n'etebenkera si mundu zammwe kati bulire ebyebusiru bangamba nti no Kabaka wa Buganda bamuwa CFC aba CFC ne batunya Kabaka ng'akankana bw'ati alina ekimulwazizza bulaba bule tebina kye bwongerako wadde n'okuyenga omululuuza mwamuggyako abambowa omumbowa watunya bw'ati Kabaka yes ab'enkima omwana wa Buganda ono ow'enkima atunya Kabaka bw'ati n'amanya nti yeetaaga omululuuza muleta buno bu CFC simanyi nankani bwakulyawo babuvaawa kono katunula kati abenchimani abajjawo neda era abafere bawano kubanga Kabaka bw'omuwa aba CFC bagenda mu ku makongo mwagana Kabaka okuva mu Buganda tagenda kayunga kakati mwagala okay why would you give CFC oba baani Kabaka osegera kyemugamba kakati kyenkugamba mukola nnyo mistakes ne zibaleeta mu buzibu nze nkyogeddeko bannayuganda bangi basirise bye balowooza kati buli do you think bannayuganda ebasirika bali basiru they are contented they are not kakati omusiru yenna ave wana agambe kaye ayogedde omanyi kye bakola kakati waliwo agenda okukwata vidiyo eno agitwale mu bambega anti tebabulwa ebyokukola basaba budget bwe tebawayo guneefu let me tell you kati kankubule gwe mbega ali mu kuntunulya Kabaka wa Buganda n'aseerera ebyo ebyekisiru osobola n'obutaddamu kuba mu ofiisi eyo naye kino tokyerabira nti okukkiriza kati Kabaka okujja bannayuganda babulaba nga ali mu state eyo kiteekeddwa okuba nga baatudde ne bakikkaanyaako kati yenna asindika sigino gomanyi kyekitegeeza goloza Kabaka pulezidenti asobola okufuga wano nga bannayuganda bamutulira bati naddala baganda bagenda mu kyanga bwe baakyawa obote ne mu Bwakabaka ne ku ttaka lya Buganda teyayitako President Museveni pozi ng'oyagala bana abantu bano bakukya ate bano bakyawa tebasonyiwa waayo ennyonyiyo nga wosobola ogiwa omuntu omulala otwale Kabaka wa Buganda mu Israeli oba Germany kubanga tojja kiki boni malo what kind of sickness bibumba kiki mutunyonyole twesalemu ebyenda tubimuwe but tetusobola kugumiikiriza state eyo state actually baida tuli wano twogera naye ng'osobola okulaba ng'Obakabaka wa Buganda bwatuuka oddogamba nti Kabaka twagala mutwale noba something ngenda kugamba ebyekisiru ebiri wano nga baamugaana ng'akomaawo ka Nairobi komo Nairobi to do what Nairobi tekyasobola Kabaka what is Nairobi tekyamusobola kati tomulaba kugambye yajja ofuna passport bukya Kabaka wa Buganda abeerawo tetumulaba nko nga zofuna passport kyogamba obwo obuwala obuli ku internal affairs bwali tebusobola kugenda wali wa Kabaka ebbanda naye mukuba ekifaananyi ejjogali baliko ndagayo first family yayezaawo ku internal affairs ofuna passport ebyo ebintu byemukola tebiriiyo bibaswaza bwe yajja mulamu bulungi nnyo ne mukwata mu ngalo n'agenda tugenda mulaba e Nairobi nga skin efaanana envelope ya brown atwagenza okuddamu mulaba bannange kambabuulire ezo ensobi ze mukola nga mutaddemu amalala that Kabaka is not just a mere king bano be mujoga jangu tukuwe mmotoka jangu simanyi tukulabirire oyo Kabaka wa Buganda mukyali awo musongoze emimwamba buulira mazima president nakusaba ku kya Bobi Wine omuwa obukuumi nkusaba ku mulundi guno nkizeemu emirundi n'emirundi kwata ennyonyi yeekwata Kabaka wa Buganda agende Germany oba muzeri bamujjanjabe otherwise toyinanga ejjo ogenda tunulira Baganda baana ba Buganda nga Kabaka oyo aseredde ebitaliimu oyo si ye Lwanga olaba n'ebyalwanga ebyayogeddwa buli omu yabatunulidde nga firimu bonna babadde kololo babadde batunulira abantu abo nga firimu because kati tujja ku ekyuyika president yagamba sisobola kukkiriza muntu nga Lwanga ali ku level ya Lwanga n'amala gava blood clot president Lwanga yagenda kakati oli yagenda totegedde kati ono wategedde sikwekwasa
gamba nti hey bannange nzize anti saategeera anti akakati azze omusajja w'emyaka 6 mwe mugenda mu kinaana mudduka n'emisinde n'ensozi. Kyenkugamba things are happening this time we don't know how. Guguno omulembe gutulaba ebintu bitabuse ne Kabaka wa Buganda najja nga tategereka ali mu vegetarian state ali awo alinga nga nnyama egenda omuvaako emimiro gikuba Waragi nabakyoyo gwongamba gwabayanywa wabayanywa Waragi kyoyo kakati kyabadde kyetagisa omuleeta anti kakati kyenkugamba ebintu bibiri osobola okusanga obwakabaka bwa Buganda bwakkanyiza kati Faruku kati kankubulire obwakabaka bwa Buganda busobola okuba bwakkanyiza bamuleeta abantu bamulabe nga waliwo ekikyamu nabo kye batasobola kontrolinga ng'alabika waliwo something kati ne bagamba nedda katuleeta Abaganda bakole ki gwolowooza Kabaka we yasobola okufuluma nga ali bwatu nga yabadde nga tebakkanyiza nalabye nga oba ne stocks nga taziriimu ne pesa lye omwana yakubye pesa lye kooti lye lino nga lya kitundu Kabaka wa Buganda mumuyise Ssaabanyala mumuyise ki what is the problem here kyenkugamba basobola okubanga embeera yabasajjuseeko ne bagamba bwe tutabugamba kati Abaganda abo manyi bagezi bagamba Omuganda agamba kino ng'ategeeza kino kati ekyo kyokka kyokka okuleeta Kabaka mu lujjudde basobola okuba balina kye bayisaawo nga babadde baagala kugamba abaana ba Buganda nti Kabaka bwati bwali embeera etulemi actually basobola n'okuba nga bagenda kugamba nga kye babadde bagezaako kugamba banne Kabaka teyalwala malaria teyalwala syphilis naye kye yalwadde nammwe mukiraba tetukirina ku control ate kiki ogenda okunkugambye abandi bangi tandika kumenyera abalwadde basirimu wano nga bali stable Luramira Lulanga yatugamba abadde ne sirimu emyaka gigenda mu 3 omutegedde simanyi Kaye ali stable ate musajja mukulu gongambe Kabaka kye kisobola okugaana ekyokusatu nsaba Katikiiro wa Buganda bwe kuba kusonda byonna bye tukola Buganda buyimirire president watumma ennyonyi ye tujja tutumya eri special tusonde okugenda kwa Buganda okujjanjabya nsaba Katikiiro wa Buganda buli ekikolebwa Buganda kiyimirire zonna ssente tuzisonde tuleete wano ennyonyi tusonde tusitule Kabaka wa Buganda agende Germany oba mu Isirairi most especially mu Isirairi tosobola kuŋŋamba what is that nga ba Aaron Sharon bali myaka 7 awo yafuuka prime minister wa gundi ono Philip yagenze okufa myaka 9 nga atambula n'okutambula nego akubaje okujja ngamba yalwala kansa y'emibiro naye n'aba bw'atyo kiki kubanga kansa tatuswaza ati simutugambe Katikiiro vaayo otugambe tusonde tikyetaagisa miliyoni 3 abantu ba Buganda nkugambye tukogera ku bantu ba Buganda tetugamba Baganda bokka tutandika ku Indian Society ejja tuwa sente abantu sente wano bajja tuwa bano bakigundi one of people will give us the money tudde ku nsonga ya kamera ezabaddewo zabadde zeetaagisa anti ebintu obanda zo zakoze omuntu anti kyekugamba basobola okubanga bamuleese nga bali babaze bagaba naye kati Kabaka wammwe wuuno nga bakiteesezzaako ne bagamba mumukwate nga waali twanike bali yegwe okimanyi nti nekyo ekintu kikuba president waliwo asobola kizanyiramu ekyo hati kakati bakulaba oyamba abantu kyovola golowooza lwaki neesibye ku president because I know my president I love my president oyo Kabaka n'atuukako ekintu sakozi olimbuulira naffe ebyo ebyenjwanjwa ebyo ebyekisiru nga state eri bweti nga bali mugamba tugenda kugalawo covid ebyo byemwogera simanyi president ba minister mu covid kati musooka mugalawo ebya covid oyo omusajja n'amala agenda ebyekisirusiru temujja kudda mu ziofisi zammwe ze babuli nti abalina ensonga goolaba balina ensonga bali mu kulwanyisa gundi Seggirinya badde eno bali kati buli yeyalabye Faruku anti ennaku 2 bukya kibaawo lumu 2 sirijjukira kati buli omu yafunye mba kibayita ekitengo kale buli omu atya omanyi okukuba ekitengo kyenkugamba kati ekyo kinnyonnyola oti buli omu yalabye naye yakoze keeki yeetaaga kusiba okola otya keeki pozi nga yagikoze tategete naye n'okola keeki nga ya keesi agamba
nti ate ali mu mbeera nnungi abo abayogerera ku byanjwanjwa ku social media simanyi biki Farouk ondaba nze g'olina wano nfuna information eva mu basirikale mu baaki buli kimu abo abajerega abalowooza nti social media yeeriyo lugambo wano tetulaga bad black nze nfuna info eyo info ya Kabaka ey'okuba omulwadde twagifuna dda fe abamu twasirika busisi naye kyeka si kizibu nnyo bajja kihandolinga oli akubira n'agamba Kaye yenze omumbejja gundi yenze omulangira gundi there is this info yes kubanga balaba nti kyobola nkugambye Katikiiro gwe Katikiiro bakuume ne SFC kubanga otambula ne Kabaka gwe mwagano okugenda e Kayunga lwaki muwa SFC for what simanyi bitya okay kale babeereko abasaamusaamu naye abambo abandirowooza nti Kabaka yeetaaga kwokyeza kabandi yeetaaga kano where are they anti babagoba dda kiki muyisaawo ekyo ŋŋambe kyensaba Kabaka kyensaba president wange sandi kusabe because I care about you oli Kabaka is not a mere Kabaka bana bajja ne bakuvunamira oyo Kabaka wa Buganda muwe nnyonyi kubanga okimanyi n'olutalo nsiba nkyogera nti e Masaka muzeeyi wange annyimiza e Masaka baakukusa Kabaka wa Buganda oyo gwe walabye bw'oba okyerabidde kankikujjukize sawa Mr. President e Masaka ne bakuŋŋaanya Abaganda lwali lukuŋŋaana President Museveni n'agamba mutweyungeko kubanga yali abuliddwa abasirikale abamweyungako ekisooka Abanyankole baagaana baali ba UPC kakati najja mu Buganda kati Abaganda ne bakukusa Kabaka ng'ali kyali Ssaabataka najja e Masaka mu lukuŋŋaana President Museveni ng'akyali muyeekera n'ayimuka n'agamba bannayi mutweyungeko mu lutalo kubanga bwe tuwamba abagenda ofuga wano si ffe agenda ofuga wano nammwe mumulaba n'asonga emabega bagambye wali yaani nadduli kutuugirako yoyo Kabaka Muwenda Mutebi yali etubidde wano mulwera ng'etubidde emmundu ng'egaanye n'abajasi nga talina bwe yakyogera buli Muganda yali awo n'Abanyarwanda nakibayingira ensiko kati omuwa obubi ennyonyi olaba tuwulira ogiwa banno omuwa obubi ennyonyi omujjanjaba ojja kuba totukoze disservice. One thing we demand of you President Museveni is to treat our Kabaka bw'otoli kikola anti kubuulira kati omanyi Abaganda abamu kati bali eyo bamunyiigidde President w'otokikola tetugenda kusonyiwa nkubuulidde anti kati wagaana Katikiiro vaayo tugambe tusonde President wagaana vaayo olaba President ajjanjaba abatamulinaako Luganda gwe bagambye ennyonyi eka President agiwanko muntu yali eyimuseeko nga si yalimu bw'oba ogaanye Katikiiro vaayo gamba Abaganda tusonde ssente twejjanjabye Kabaka waffe bw'aliseerera tulimanya titwamujjanjaba va mu malala va mu makooti sula ali bugalubindi n'ebyo by'okujjajja sula eri tetuli mu byannanka gwolowoozagana amakooti twayambadde gakuddaawo twayambadde awo mbuno njagadde nnyo okwambala onaba ngenda kwanjula kati Katikiiro you have the hotline of the president musabe ennyonyi omusabe bagende bajjanjabe Kabaka mu Isirairi oba Germany bw'oba okiremeddwa oba wagaana President tudda Obuganda gamba Obuganda tugenda kusonda tufune Ethiopian Airline ejje mutwale ng'ali ogu n'abambejja ate saatuseerereko nga tutegedde President yalabye Kabaka waali tuli mu nnaku 2 gavumenti tenayogera bali covid buli afaye covid gundi parliament anti wanabireeta anti kakati Kadaga asolo kireeta Kadaga omanye obuzibu bwalimu bali mumukuba Kadaga is a support of the king anti ebyo tebagenda bitugamba Kabaka waaserera tetuli balabayo mwene ebyo bemusobola okwogera temuli tunyumiza anti no mwayamba Kabaka mubadde muyamba obwa Kabaka tetugenda balabayo actually tetubaagalayo help the king ng'akyali mulamu at least let us try mwenga abajjanja ebirwadde byammwe gomanya ebirwadde awo kutandika kwabo Kadaga yennyini yali agambye baali is a survivor yennyini ebirwadde ebibali waliwo n'atunanga kapa ono simanyi yaani buli wava mu kamera shoot them alinga kapa shoot buli dakiika wabulamu bwati ne bakyusa nanka mwenga mmwe muli bulungi bwe muba temusobola kujjanjaba Kabaka temujja kubaako kye mugenda tugamba wano
babuulira mujja mwepanka ate obota akyaliwo kale abaana be bakyalina kye batugamba era mwe mubasempezza so baganda bange bamba temusobola kujjanjaba Kabaka Katikiiro va obugalubindi bukanyuga eri jangu ogamba Obuganda tugenda kusonda ssente tusonde bw'oto tugamba bannange gwate tolaba nti no ina nanka naserera ng'okyali mu bugalubindi simanyi w'oli tudda oli omwana oba walugembe yakoze ka video kadakika 18 ng'ali mu kunnyonnyola yes ali Bulaaya yagambye tebatukkiriza natukkiriza bamutayako olugo who is the king? Yes, kati oyo omwana akubuulidde nze nkubuulira ebyaffe ebiri ewaffe bukojja wali info gwe bafuna Kabaka bamutayako olugo waliwo kati mugenda mufuga nga mulambo gwa Lwanga. What is the problem? What's the problem here? Kukya Kabaka kujja kusonda gomanyi nti no Kabaka n'aserera yabafunamu omwana agenda osikira Kabaka mwana muto tolaba ku sapulo kagwa gomanyi ettooke liri awo anti Kabaka n'aserera kati Katikiiro aliko yabatwala ddamula awo gikuuma omwana tanaweza myaka 18 Chwa Daudi chwa azaala taata wono azaala taata wono azaala Mutesa tu Daudi chwa yazaala Mutesa tu Mutesa tu yazaala ono Mutebi yes yazaala kati Daudi chwa yali mwana muto nga kakunguru be baliwo bakakunguru amanyi obugaga bwe batwala wano ekyo nakyo nno mbadde nkyerabidde kankigambe bw'olaba Katikiiro takubidde President Museveni simu n'atavaayo Buganda kusonda Kabaka oyo n'aserera wallahi simanyi kubanga abamu basobola okubaza nti kakunguru yagaggawala kati Kabaka n'amala aserera awo jjukira omwana agenda omusikira bagambye aluwa bagambye ejjunju jjunju maama we tomanya muzaala gwe baatulaga omutegedde Semakookiro mumanyi twamulabako olutuddamu mulabo obanga wizira ndoza myaka 11 badde mayi muganda wono yagira nedda ssebo wasajja walemerako obukabaka Buganda buli straight line bakuuma ddamula ng'oli omwana bafuna ba regiment babayita ba regiment something yes nga Katikiiro yaba bakulembera ettoko liri awo limanyi emyaka 7 ng'abatwala olaba atwala wakati nga akaguddeyo naye walinga yalamula buli kiwandiko yakiteekako buli ttaka we liri buli musolo 7 gisobola okuggwako nga Buganda tekyalina ttaka n'eri kati ettooka eriri awo waliwo abaagala Kabaka aserere era bw'olaba gavumenti ya wakati tevuddeeyo kuyamba nga ne Katikiiro teyeekubidde enduulu mu Baganda na Buganda omanya waliwo ayagala Kabaka okuserera ttooke ekyo kimu ekyokubiri kankigambe manya abantu batya atya osobola okusanga nga waliwo ayagala okumalamu Abaganda amaanyi anti agenda okuddawo omwana nga bakola dda ddiru ne bana bagenda okukuuma ddamula Buganda bagikutule bati bagimalemu amaanyi kintu kiwanvu bweŋŋambe nti nno ennyonyi ya pulezidenti eri awo pulezidenti akyagenda Bulaaya Kabaka wa Buganda yalwana olutalo olwolutalo Pulezidenti Museveni teyandiruwangudde weya tribe ye yamwegaana abantu abalwana olutalo lwa Pulezidenti Museveni Baganda n'Abanyarwanda tebakulimbanga lwakubanga tebawandiika Baganda bakuba mundu wano kasi eggwanga oyo mulaba yandibadde na mu kitabo kya Sowing the Master Seed the best artillery guy wano mu Eastern Central Africa baali bamuwandiseeko wa bepankapanga mbu kadeti niyo baali bamuwandiseeko wa kubali Abaganda abaali wano abakuba emundu gwe nja kuleetera wano abantu ebyo tebabalimba kati waliwo abalettooke bwafaawo myaka 7 nga babatwala kaguddeyo waliwo asobola okubala nti oyo waaserera tugenda kukutula Obwakabaka bwa Buganda bwe buti in 2 pieces ono omwana agenda okukula ssanga lya mboga aligenda okujja nga talina kyafuga waliwo Obwakabaka obwavu bwetolaba Obusoga oyo simanyi anisa gundi wa Busoga ani kyabazinga mujjinja osobola okusanga talina mwadde kaduuka naaka ye basobola okukikola n'ebizimbe bya Buganda ebyo byonna Bulange ne babitunda obadde yes eyo embassy ya Uganda mu Bungereza ekyo ekizimbe kyali kya Buganda ekibayita gundi Uganda House kyali Buganda House kyali kya Buganda gwomanyi engeri gye kyakyukamu nja kunyonyo kati kino kikubawo gwe njagala nkubawo nnyo wano bw'olaba gavumenti ya wakati tevuddeeyo nga ne Katikiiro tazze mu Buganda bagamba kusonda kutwala Kabaka omanya eyo mission operation kusanda oba okusaba gavumenti ayina
tusonde Kabaka yalwana government eno okubaawo era naye yeetaaga okusaba. Kabaka yalwana government eno okubaawo. Ate taata we yali president yaliko ate nkugamba ate nawulira musasula family z'aba president ya Buganda gwe ndowooza zensi ya Buganda basobola obbaga buli anaafuna olina okujja wano sayininga tewalaba bino bye buli mbu Kabaka alina ofuna $5,000,000 ne bagamba alina zijja mu office ya president ate alina okujja Kabaka oba Katikiiro zisayininga bonna bajja walabako Katikiiro wa Buganda nga ajja nti baba bateze oli wa Buganda osobola osanga nga naye mwalimu akodyo nga tebazikimanga kati sakozi puliriza wali wasobola okubanga ng'abala nti tukutudde tutya Buganda eno ne tugimenyaamenya oyo bw'avaawo yettaala kesitezikira bweti ono sanga lya mbogo okudda ku ddamula mwana muto myaka 7 ababa bafuga awo be Bakatikkiro n'abalala awo si bambejje n'abalangira tebasobola kuleeta muganda wa Kabaka lwa nsonga olulyo lusobola okukyuka olufuga family ina kuba family bakisalawo ne kiggwa kati omwana okufuga nga olaba Daudi Chwa yali mwana muto agenda okutuuka emyaka 18 okufuga nga bakakungulu bagaggawadde kati ku mulembe guno ogw'ababbi babba na buli ate baswala basobola okubala oyo waserera sanga lya mbogo nanti nga bakuuma jjukira kati baleeta sefu si n'amagye ge gabakuuma ne batuuka ne bagamba tewaba n'omwasala emmengo yiyo mmenga nti come 2026 mmengo egenda kuba ng'efuuse city according to the agreement ya region tier yo bukimanyi nti mmengo bagenda gikutula ku Kampala efuuke city gwomanyi nti awo agenda Katikkiro abeera waawo yaba ali mu ttooke yaba nti indirect president wa Mmengo city ettooke liri awo abasajja tebakyaswala kyova olaba oyo yavuddeyo kugamba oyo omulangira yagambye omusajja tetukyamula bamutayako olugo why lwaki bamutayako olugo Kabaka atabamuwadde etteeke omuyite Jack Chani bamugana okugenda e Kayunga lwaki bali be bamwetoolodde abambowa bwe beetoololwa Kabaka tebamukuuma bukuumi bakuuma bali abalaba abajja n'obulamu bwe abasajja baba batunula bati babeerako empewo za Buganda atunula bwati n'ategeera ayagala ki ne baleeta bana basefusi ate bafaayo bwagwangaagwa kyenkunnyonnyodde sakozi kati mpunzika ngamba president ekintu kyogenda okukolera Buganda kiri eki kwe kuwaayo ennyonyiyo bakwate Kabaka we bamutwala e Germany bw'otokikola tewali n'eki ky'olitugamba Katikkiro singa gavumenti ya wakati egaana okujjanjaba Kabaka bw'otovaayo tusonde n'osirika walight ati kati buliriza omanyi mwe mugenda ne mubanga muli kwegamba regime ebafudde oba biti ebyo mucamuse olaba Yesu yava wano olaba Muhammad yagenda kati basomako nga byafaayo oŋŋambe mbu mucamuke mbuyambala galubindi otulabira omwo wefudde gundi screen zino zimanyi 24 inches baga galubindi ya 24 inch Kabaka mweyo state gyali muyagudde dda kati nange ngudde kubanga tomorrow basobola okunjoola kati fogwaffe tugumaze ninza omuganda Katikkiro wavayo n'agamba nti tusonde n'olemera doolayo n'olemera paundi yo ninza Katikkiro atugenda ziteeka mu banka kati tugenda ziteeka mu banka si bino bibbo ate bagambe tukyaleeta ntakke ti bibbo balina otuwa akawunti kwe tuteeka gw'omanyi nti Obwakabaka bwa Buganda tebusobola kugenda kwembasa yonna wano ne weba ya America ne bagiza Katikkiro n'asituka wano n'agenda kwembasa ya Bungereza n'abagamba twagala kutwala Kabaka eno can facilitate by facilitating an embassy wano kujjako nga ya Burundi na Rwanda ne actually ne Rwanda Kagame oyo mulaba Kagame ya facilitating dda oyo ayogera Oluganda bwati kubanga Kagame amanyi Obwakabaka bwa Buganda kye butegeeza ku lutalo lwabo kubamba ne Rwanda ebintu bino birimu protocol waliwo ayagala okufuuka Kabaka obadde ekinakugambye dda tyono waseerera waliwo abagala okufuga mu kintu ng'ate si bali olulangira kubanga etteeka terigamba nti ono waseerera muto wajje mwana kati ate sanga lya mbogo mwana muto gundi Semakookiro amenyisa Semakookiro mwana muto kakitegeeza Semakookiro waba mwana muto waliwo abagala okikwata mu batukugu walabula emyaka nga 9 oli omwana alina emyaka emeka gyonna gyalina oba 9 kati gattako okweza 18 batubbe paka no ne 14 kuba ono yayingirako 18 ate yali 14 so which means nedda ssebo 18
tebakulya ssente ono bagenda omuteekako mu 98 gwe bamuleetako wano during Amindi's time nga tasobola kufuuka kabaka era abaali basayininga ebiwandiiko bano ba Mayanja Nkanji baani gotola bagaye bafa baavu ettooka olimanya eriri awo gwe muganda wange tweyanza nnyo waliwo ayagala okufuuka kabaka naye gwe